Tubalamusizaako bakwano baffe buli omu gy'osinzira okutulaba abalokole mukama yeebazibwe abaisiraamu salaamu aleikum omukama mulungi bannaffe abalala bakatuliki kyeti mukama mulungi weewaawo era ze mbeera ze si weewaawo amannya nze Esther nava munyenye abalamusaako enkya ya leero Uganda essaawa ziri 3 n'eddakiika ndabye 17 ennaku z'omwezi ziri 12 olunaku lwa kusatu omwezi tulimu gwa 7 mwaka 2023 tubaaniriza ku mukoto tubeebaza mwebale okubeerayo nga mulaba okutuwagira mu buli muntu yenna ky'abasobodde sijja kulema kubajjukiza enjiri ogw'omunaana bushenyi tugenda nga 20 guno gwennyini nga 28 toyanze omwami yatukulidde amafuta kama akutuweera omukisa toyanze omwami yatugidde sleeping bags kama akutuweera omukisa n'abalala oluggi luggule tukozesa ebintu bingi baako woyitira Katonda naawe akuweerawo omukisa olunaku olwaleero sirinzekka mu studio za munyenye yaka nina abaami bendi nabo ng'ate era bagenyi era nga tukuleetedde ekintu ekirungi ku luno mmwe mulimanya kye mulimpa ensi ya mukama nnene era yiye n'okujula kwayo abantu abamu tunoonya abantu tukolera ebintu ebimu naye nga osobola okumubulwa naye mwana wattu ebyo byennyini ebibadde bisinga okuba nga bibabobbye emitwe bibasinza obbabbira ennyo ate kati nze byenkozeeko okunoonyereza ne ŋŋamba abantu abanayitira ku munyenye yaka kati bo ke bakome kubalya abaababba tebagenda kuddamu kubbibwa mu mbeera eno nga sinaba kubanjulira lwaki tuli mu maaso g'olunaku olwaleero tusaba otuweere vidiyo eno kalayiki ate nno n'oluvannyuma tweyongereyo nawe tannaba kusubscribinga bambi kikole bwe yakikola edda tukwebaza abantu bano bendi nabo abaami bano bagenda kutubuuzaako buli omu atubuulire n'amannya ge aye tukubuulire lwaki tuzze lwaki olina okutulaba lwaki olina okutuwuliriza ate n'oluvannyuma towerabira kusheyalinga vidiyo eno kubanga kyegenda okuyamba kibadde kirungi oba kyandibadde kirungi naawe okyagaliza omuntu omuki omulala so ngenda kusooka ne taata yennyini anninaanye wano yaba atandika kubanga yanninaanye omuzindaalo kati taata guliwo tukwaniriza ssebo balamusizza abantu ba mukama waffe yeebazibwe amiina amannya agange nze mpitibwa omulangira Sebastian Mawanda mbeebaza okubeera nga mutulaba buli kimu kansooke enkomaawo ebisinga tujja kwongerako oluganda tuddiridde nawe tukwaniriza ssebo balamusizzaako ku linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amannya n'eddoboozi bampita Dodo Ayubu mpozi n'ayongerako edda erinnya eddala ayongerako eddala eririwo inginiya amiina ssebo balamusizza nnyo bassebo ne banyaba abatulaba ku mukutu mu linnya erya Yesu abasiraamu salaamu aleikum tubaagala nnyo mwenna amannya agange nze Kaweesa Frank amanya gange oluganda tubuuzeeko bannange abatulaba mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe mbalamusizzaako nze ayogera nammwe ababuuzaako amannya agange nze Sentongo Fred ogattako erinnya ery'emirimu nze Professor Sentongo Fred wow. Buli muntu kati tumutegedde kati wano we tugenda okwanjulira puroguramu olwaleero nzize okubanjulira puroguramu eguddwawo era nga kampani egenda kuba eyitibwa Obugagga Buzze Instructions Company egenda kuba nga ekola ebintu ebigwa mu kkowa eryo oluvannyuma lw'abantu bangi nga mubbiddwa abantu be mbadde mwesiga oba bebesigisizza nti nze gundi nange nga ndi wano nze omukubbo nali neesigisizzaako abantu ninga omuntu ono mwesigisizza abaki asobola okukola ekintu kino ate n'atakikola nga nze bwe yakinkolera naye oluvannyuma lw'okunoonyereza ebbanga lye tumaze nga tunoonyereza ensonga eyo temwalekeraawo komawo gye ndi ng'oŋŋamba lwaki lyoli oba kale ye teyali mutuufu oyinayo omulala omutuufu okitegedde kati kyekituleese tunoonyeza abantu abatuufu
era kitutte akaseera akawera okunoonyereza abantu bano. Oba onoonyereza omuntu omutuufu tomunoonyereza ku ye kwennyini, information togijja ku ye, onoonyerezaako ne ku bantu abalala b'osobola okubuuza ne bakubuulirayo abantu nga 5-6 nti sikusemba ogeza. Nalina omukozi gwe nafuna ne mbuuza abantu nga 3 nga buli omu tewali amusemba, ne mmanya nti tasobola kukola kubanga buli omu agamba obanga oyo gw'oleese togenda kusobola kukola ki kola. So mu mbeera eyo tuleese ekintu ekigenda okuyamba buli munnayuganda. Ssente yo engeri gy'ogikolamu yonna omaliriza waali agadde okufuna ennyumba. Omuntu yenna akolera kufuna wakubeera kyekisooka, kubanga ne Bayibuli ekyogerako oba ebitabo birina ebyogerera, buli omu kyakkiririzaamu nti we mufunanga emmere ekyokulya n'ow'okwebaka eyo bikole ki? No, we mufuna ow'okwebaka okulya n'ekyokwambala eyo bikole ki? Kitegeeza omuntu okufuna ow'owebaka kikulu nnyo nga wuwo. Era nga kyensinga okukakasa nti abantu abasinga obungi era abali ku byeyo, obuuza omu 2, 3 paka ku 10, tewali wasobola kugamba pulogulaamu ye nga temuli kuzimba. Tewali muntu azimba n'ataalyagadde kubeera n'amasannyalaze mu nnyumba. Tewali muntu abeera n'amasannyalaze n'ataayagadde kubeera n'amazzi mu nnyumba. Teri muntu yalibadde ng'afuna amazzi n'atayagala fanica mu nnyumba ye. Ebintu ebyo byonna bitambulira wamu, era ye package gye tuleese. Package tugiyina, omuntu omu abuzeeko, ndowooza bayita alina kubeera naffe leero, y'anoonyeza ate mmwe abatannaba kufuna ye mugenda kuzimba polotisi okubanga amufuna. Oyo tatusobodde kuba naffe naye nga naye abadde kwali. Tukkiriza nti maaso awo tujja kumubanjulira mu mulabe, naye nga ofiisi okusooka egguddewo n'abantu Mukama baasobozesezza okubeerawo olunaku olwaleero. Era taata wano wennyini nsaba oyogera eri abantu abatulaba, omulimu ogwo professional yo eri ki mu kampani eno, ogenda kuba okola nga ki? Mukama waffe yeebazibwe. Amiina nnyo. Mu kampuni eno nga bwe nasoose okweyanjula, nze Omulangira Sebastian Mawanda. Mu kampuni eno ngenda kuba nga nkola nga professional plumber. Nkoze plumbing okuva 1995 we natandika plumbing. 1995 we natandika plumbing, ng'era nkola ku masayiti mangi nnyo, nfuna emirimu mingi nnyo, naye kati nina n'abaana benkola nabo mu kampuni eyange gye natandika. Nkaddiye naye nga bwe mbeerawo nga wampadde ekizimbe ne ndeeta abaana baba bajja kukolera omulimu mulungi, nange nga neeyimbyemu. Mu kiseera kino nkola mu masomero ga Mbogo High, Mbogo Mixed, Mbogo Junior, n'egyebweru nsobola okugenda nga Bushenyi. Emabegako mu 2000 nasobolanga okukola paka Kisolo, Kabaale, Soroti, ng'era nfunayo sayiti. Naye ne kaakati nsobola okubeera nga njija kuweereza bulungi ate n'okuwa technical advice omuntu yenna ayagala okukola plumbing, naddala plumbing w'omu mayumba. Mba tusobola okukolera omulimu omulungi, n'okuba nti tusobola okuba nga tukuwa ebintu bw'oba ng'oli mwesigwa, ne tukukolera ennyumba yo n'osasula oluvannyuma bwe tuba tukizudde nga oli mwesiga. Kuba kaakati tuba tusobola okukola pipe waaka n'osasula pipe waaka, then bw'ova ku pipe waaka tuddako drainage. Bw'oba ovudde ku drainage, bw'oba omaze okukuba plaster, then ne tubeera nga oteekamu appliance z'oyagala. Byebyo ebyange ebisigadde mujja kuba nga mubifuna, naye nga keeka akatonotono ke njagadde obbagambako nti mu kampuni eno tujja kubanja kuba nga nkola nga professional plumber. Mu bufunze omuntu wabanyonnyola ebintu byakola otandikira kumanya bwabyogera, ate emyaka nagyo kikulu.
kubanga kati egyo emyaka giri mu meka 3 mu emeka giringa mu 26 28 egyo emyaka mingi ng'omuntu akola ekintu ekyo kitegeeza ne babayigiriza nabo babeera baki nsisobola kumuzzaako anaaba ayagala plumbing n'ojja mu bugagga Buzze egenda kubanga ddala obugagga bukujjidde ng'era erinnya lya kampuni bw'olikoze ki tewaliwo okwejjusa kwonna kwogenda kusanga kubanga omuntu akulembeddemu ekyo emyaka 28 mu butuufu ne wootamwongerako giba gimala. Tugende owooluganda ddako ate naye atuwe professional n'emyaka 100 gy'amaze ng'akola omulimu ogwo. Balamusizzaako mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Nga bulijjo nabagambye nti amannya gange nze Dodo Ayub era nze ndi mukugu nnyo mu kuzimba. Nze ndi inginiya mu kuzimba ebizimbe byonna bye mubeera mwetaaga. Nsobola okuzimba bangalu, kalina na mu mbeera yonna gye mba mwetaagamu. Nkola finishing mu nnyumba, nsobola okusiba tiles, byonna bye mwetaaga mu nnyumba nsobola okuba nga mbikolako mu mbeera yonna gye muba mwetaaze. Era nze professional yange eyo ey'okuzimba gimazeemu emyaka nga 19. Nsuubira ekyange kyekyo. Emyaka 19 Inginiya Ayub Dodo sigwe mundi okusooseko buli omuntu waliwo olwo twajjako era nga mubalaga abamuwako emirimu abamukozesaako era musobola omujulira nti emirimu agikola bulungi era yagenda oba nga yakulembera department eyo ey'abazimbi mu kampani yaffe eno nga bwe tukwata ku kigamba nti muzimbi kozi kati yamanyi buli muzimbi yenna gyali omulungi era amanyi omuzimbi ono asinga kusobola kino kati mu mbeera eyo department eyo n'abanga yagenda oba nga agikulembera kati ennyumba yo webanga yakyama nze yange yajja n'agigolola yalinamu ebigondogondo ebitege yalinamu embaligabaliga ng'eri awo nange kati ng'egye nali sibimanyi ate nze nga buli kimu ndaba kyatereera buli wentula ndabaweebwa naye nga yatulaga naye eno layini eno yagipima ati eryoka esale tumenyewo n'amenya kati bwe yamenya bwe ntandika obbiraba nti kino kisinze ku kiri ekibaddewo so yatereza ebintu bingi nze mu nnyumba eyange naye nga nze n'amaaso gange nali sisobola kubiraba kubanga siri muzimbi so osobola okumutwala naawe akutunulire ku nnyumba yo nga tennaba kugwira tolinda nnyumba eyo kugwira kate tuleese omuntu atereeza ebintu so tolinda nnyumba eyo kugwira tusaba mutukozese mutuwagire togenda kwejjusa ate n'amaziga agabadde gakaabwa ku ssente zammwe n'abantu bemukolimidde ebikolimo birekere awo musobole ne bali basonyiwa nga bibavuddeko kubanga mukolimye nnyo naye bannange singa musajja oyo yali amanyi ng'egyinfunamu ssente zange teyali nkoze kintu kino kituufu. Ebiseera ebisinga tugenda tutuuka ku bantu abatuufu abakyambe basooka otukola ki otujjira ate olw'okuba obeera mu bwetaavu era n'omukozesa nga naawe tokola ki tomanyiso mu mbeera eyo ekyo ekyennyumba oba yaggwanga n'ekyama tugenda kugimenya tuddemu tugikole ki tugitereze kiwedde togenda kudda mukaawa owooluganda. Amannya agange nziramu okweyanjula nze Kaweesa Frank nange ndi inginiya electrical technician nga amasannyalaze ngakoledde emyaka 15 naye nga amasannyalaze nagasoma era ndi professional mukyo. Amasannyalaze nkola amasannyalaze aga buli kika wali owuliddeko nga amasannyalaze agasookerwako ge gano agaazina ennyumba ze twebakamu oba ge tuyita single phase. Amasannyalaze ago ngakola era nga nkola cameras teekayo cameras security systems tuzikola automatic gates kubanga geeti y'okuba kati ennaku zino abantu abaagala otukolako obulabe balindira ku geeti naye kati geeti zino obeera bubeezi wali nga tonnatuuka bulungi n'onyiga ka remote geeti neyeggula n'oyingiza emmotoka yo n'onyiga neyeggala. So ebyo ebintu byonna automation systems zonna nzikola solar system backup system
kuba kati backup tulinayo solar, tubeerayo ne generator tuzikola nga amasanyalaze bwe gagenda backup ebeera standby, geteekako gokka gwe teweetaaga sooka kugenda ngambe nti kati ate kansooke nteekeko, nedda. So single phase ng'oyo tumukola bulungi nnyo. Sisitimu zonna z'omanyi mu nnyumba nebeera ng'eri ku mulembe, eri ku standard, kuba kati ebiro we bigenda nga biyita ne software akyuka, kati sisitimu tuzikola nga ziri on date ku nnyumba yo eyawaka, kisinziira gwe kyoba okoze eki, kyoba oyagadde. Amataala nti kasita obudde buziba nga geteekako gokka, ebyo byonna tubikola. Buli kimu ne kibeera nga kiri automation, nga teweetaaga kusooka kubeera waka light ate okuba essimu neerabidde ettaala, gwobeera ku mulimu gwo, oba ogenze bweru, ogenze mu wiiki, ogenzeeko out eyo, oba ogenze Bungereza, ennyumba yo gisibe, buli kimu kamera zibeerako, obeera wano ng'oli Bungereza, oli London, naye nga ku ssimu yo buli kimu olaba ekifo ewaka. Kaakati eyo sisitimu eyawaka tugikola. Kati n'ebirayo sisitimu endala ey'amasannyalaze ge bayita amangi, abantu ge basinga okutya, ge tuyita 3 phase. Eyo 3 phase naye tumukola, oba lulimi olulala osobola ogayita industrial power, amasannyalaze ago amangi. Oba oyinza okubeera eyo ng'oli bweru naye ng'oyagala, nga weebuuza nti ani anampayalingira factory yange. Factory amasannyalaze ago tugakola, tukola automation systems zonna ne zibeera ng'ebintu biri automotive. Amasannyalaze aga 3 phase, okuwayalinga ezo generator eza banka, kati nga bw'olaba generators eza banka ezigendako zokka, gonna tugakola. So ennyumba yo tusobola ogiwayalinga bulungi nnyo, nebeera ng'eri ku standard, nga terina buzibu bwonna. So mu bigambo ebitono ekyo kyensobodde okwogerako, naye nga bingi nnyo bye tukola by'oba weetaaze mu nnyumba yo, okusinziira ku mulembe bwe guli, kuba tutambula na mulembe. Mukama abawa omukisa. Tuyanza nnyo n'ebigambo ebyo. Tulinawo omuto muffe, omuto mu bato, muto ddala Buzze, naye ebintu byakola Profesa era nga bwakyogedde bikuletera okulowooza ani yabikoze. Kati bamuleeta ne bamukulaga nga mugagwe Dambi yakoze bino bintu ddala n'omugoba, naye nga gwogoba ate yegwe obadde oyise. Kaakati Profesa kazindalo kali wawusewo. Neyanzege nziramu okweyanjula. Nze Profesa Ssentongo Fred. Nze professional yange eri mu kubajja. Ndi musajja mubazi era ndi mubazi. Omubazi ate omubazi. Whereby nti oba ompadde omulimu gwo ngenda gukuwanga ebipimo we biri nga w'obyetaaga. Kwe kubala okwo kwenjogeraku. Okusookera ddala ffe twakola okunoonyereza nga abantu bano ababazi badde batawaanya nnyo, era erinnya lyaffe ery'ababazi lirina erinnya ebbi nti ababazi batawaanya. Kati twakolamu enkyukakyuka nti oli yakuwanga omulimu, nti omubazi bamuwadde omulimu ogwandibadde ogwa wiiki nawukolera omwezi oba emyezi. Bwe tugamba nti omulimu genda kubeera mu bbanga bwe riti, ly'ebbanga ly'ofuniramu omulimu ogwo. Ate n'ekirala ababazi batawaanyanga nnyo nga nti erinnya lyali lyayonooneka, balinga bamakanika. Ffe tuzze nga baprofesa okutereeza omulimu guno, nti bw'ogamba nti ekibajje kyange nkyagala mu muti gwa mawogani, tetugenda kifuuwa mawogani nga tukoze mu mbaawo ndala, wabula tugenda kuwa ekibajje kyo mu mbaawo z'oba oyagala kibeeremu, ate mu budde bw'oba okyetaaze. Okusookera ddala entebe zennyini ze tutuddeko, omuziraba bali mu kamera, abatulaba abatuwuliriza, entebe ezo nnyini Profesa ye yazikola. Era oneesiga n'omulimu gwo. Singa oba weesize kampuni yaffe tugenda kukolera emirimu emirungi.
tugenda kukolera ebibajja ebirungi ebiri ku mutindo gw'oba obyetaaze. Okola kino ki? Tukola ebitanda, tukola dining tables, tukola sofa sets, tukola wardrobes, tukola kabada, tukola buli kibajja eky'omu nnyumba, tukola enzigi, emyango mu design zonna z'oba weetaaze. Okwongera ku ebyo mu butuufu waliwo tutambulako n'obaka akantu koolaba ka design n'okeegomba nogaa naye kano kakole nga okasanzeeyo wala nogaa naye waffe bino gyebiri kyogamba singa nkalaba nenkakuba bulungi ekifaananyi nga bwe kali nenkakuwa okakola kakolera ddala atonimbye sikulimbye kuba okunyonyolako akatono nabakira nti bentera okukolako olusolwo abatera okugenda ebweru eyo n'alaba akabajja ebweru eyo najja nagamba akantu kano nawe nakalabye naye osobola okankolera nomugamba leeta sinazo n'okamuwa ate n'asanyuka bulungi naye nga yatasuubira nti sobola n'okukolebwa kubanga kati twayingiramuko n'omukyayina akola ebintu bya pulasitiika ebyefaananyiriza ebyembaawo nga si kya buwangaazi naye ng'ate kinyirira kati ffe oli akufunye ekifaananyi ng'ekyo n'omukolera ekintu nga kya buwangaazi ate era nga kinyirira. Olw'obukulu bw'ebigambo ebyo kituufu kiri nti Katonda akuviiriddeyo mukyala gwe oba mwami gwe badde atulaba nga bino ebimu ku bye twogedde kyobadde onoonya kitafunye olunaku olwaleero yoyo anoonyeza abatannaba kugula polotisi abadde alina okutwegattako naye tasobodde ndowooza maaso eyo tujja kusooka kakasa nti tuli naye tetugenda kwanjula muntu nga tukakasizza ng'amaze kusayininga nti waali bwekinaabanga ekyo tetusobodde kukikola ng'ekyo tukyerekereza nga weenoonyeza poloti n'abantu baweesiga ffe ng'otuwa gino emirimu egisigaddewo ng'ogamba owa fanica omulimu ngumuwadde ow'amasannyalaze ngumuwadde inginiya oba olina pulaani yo oba toyina ebyo abikola asobola n'okukukubira pulaani ye kennyini ayina abantu bakolagana nabo owa plumbing omwami waali kakati nga ojja mu ofiisi zaffe namba z'essimu olina zaba ku screen z'ogenda okukozesa nga oyogera gwe kyoweetaaga era ye muntu oyo gwe tujja okufunira oba abantu abo okukolera ekintu nga bw'okyagala n'okusingawo ng'olimanya kyoli wa gavumenti eno eriko n'eriddako n'eri kubanga ojjaba osanyuse so mu mbeera eyo tetusobola kusukkawo wano wabula okuleka nga waliwo omuntu alina akatalekeka nga wakeerabidde luli naye n'okajjukira kati buli omu ddakiika emu okwogere ate era osiibule abatulaba taata nkomyewo kagambo kamu nga bw'osiibula akagambo kamu tubasaba muwagire kampuni yaffe eno kuba abantu mwenna abalimu bantu batya Katonda buli omu eyeeyanjudde atya Katonda kuba kati nze ndi musajja mukatuliki naye nkolera abasajja abasiraamu ab'amasomero ne bampa obwesiga ne mbakolera kati ne bannange abalala bonna balina obwesigwa kintu kikulu nnyo sente tuzaagala naye twagala nnyo okukulembeza obwesigwa n'omuntu omumukolera ekintu ekirungi ekinaaba kimukoledde n'ofuna katono n'oli n'agenda ng'asanyuse kyekyo kye twagala okubeera nga tutambuza mu kampuni yaffe obwesigwa bwe tukulembeza nze nno okutwaliza ewamu kyenandibadde neerabiddemu kibadde kimu oba bibiri nti oyinza okubeera n'ennyumba nga wazimba dda naye nga gadeni yo si ntereevu bulungi nnyo nga weetaaga kugidizayininga ebyo ndi mukugu mu byo gadeni gidizayininga bulungi nnyo naye banga etuukana n'omutindo gw'obeera oyagala era ekirala mu finishing wano tulina kati enkola empya ezze tebakyakola buno simanyi bukopingi biki bwebityo tulina kye bayita molding nasobola okuba nti ennyumba ngikola bulungi nnyo mu dizayini ezo empya eziriko era mufuba okulaba nga mwekwata kampani yaffe ebyo byonna bigenda kuba nga bituukana bulungi n'omutindo gwe mwagala webale nnyo mwebalire ddala mpozi nze siinaanyi kyengenda
gerako naye kirinyanyo kye ngenda kwongerako naye nga nze nja basaba oba mbasaba mbeere nga mutwesigisa n'emirimu gyammwe naffe tugenda bawa ekintu ekirungi. Nze nabagambye ndi technician amasannyalaze ebintu twagala bintu biri ku mulembe ebintu tugenda bawa ebintu eby'omulembe nga buli kimu okiraba nga kitambula n'omutindo. Mukama abawa omukisa. Nze kyengenda okwongerako kyembadde nerabidde oba kyembadde ndeseeyo, singa oba ogenda kugulawo saaluuni yo, ogenda kugulawo dduuka lyo, weetaaga okudizayiningira nabyo bikolebwako. Oyagalamu amasa, oyagalamu dizayini ez'enjawulo, dressing mirror, byonna byonna tuba tubikolako. Ensonga enkulu gye tusinga okufaako bwe budde bwe tuba tugambye ne kwalite y'ekintu. Tusaasukawo olunaku olwaleero mpozzi bwe tunaaba tuzzeemu okkomawo ate tubeesunze nga tubayimiridde wano ku ofiisi zaffe ziri wano e Najjanankumbi. Tugenda kuba mutukubira nga tubabuulira ofiisi zaffe we zisangibwa, asobole okulagana naffe ng'otuuse ng'ojja. Oba tosobodde ng'oli wala, twesige era nga mulimu guno ndi musaale nnyo okwesigika. Abaali bankwesezzaako mbwesiga musobola okunjulira era toddamu kukaaba nekintu kyonna. Newoba nga mu butuufu weetaaga kuterekera ssente ezo, nze nabagamba akawunti yange ebeerawo nga njereere nga bambi eyaayaana eyagala bagiteekeko lwaki nayo lwaki olumu eyiteekoko kasente nenkugamba ziweereza ssente akawunti esanyuke. Bwe otuukira oyagala oziggyeko ogenda oziggyeko, tuziggyeko okusinga oziweereza abantu abagenda ozikola ki ozibba. So osobola twesigisa mu ngeri yonna tusobola okukola nga bwe bakugambye mu kibanja mpola. Kati toonaaba ng'okakasa oli mwesigwa. Ekintu kya bwesigwa kye tukulembeza mu kampani yaffe eno Obugagga Buzze. So mubadde balungi okuva gye twatandikidde paka gye tusembedde. Abayimira mulimu gw'enjiri temwerabira, tugenda Bushenyi guno omwezi nga 28 25 twagala nga buli kye tulina okukozesa tukirinamu. Abayimira mulimu gw'enjiri mwe beŋŋamba. Kati amafuta agatutwala omwami yagaguze n'atugulira sleeping bags, mumusabire omukisa. Omwami oyo yayodde omukisa. So towera wabujja oba tonakubaako kyokola naye nga wali agadde, sooka osabire oli abeddeko kyakola aye naye Mukama asobole okukola ki okusobozesa okwegattako abayimidde mulimu gw'obuweereza. Ennamba zaffe zezo munyenye yaka yakuzukuseeyo yake kolagana naffe togenda kwejjusa mu buli nsonga yonna ku ezo z'owulidde ze tukwanjulidde. Tuwerabira subscribinga, likinga. Mukama abatuwere nnyo omukisa, tubaagala nnyo era tetulina kyakukikolera. Mubeere bulungi, mweraba.